Katikkiro Charles Peter Mayiga ku ssomero lya Lubiri High e Buloba ku lw'Emityana Ssaabasajja gye yasimye okuliza amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'enkaaga mu ebiri aniiziddwa mu minisitule y'ebyenjigiriza e Mengo Twakawaase n'abakulira essomero lino abamulamuziza ekizimbe kigenda mu maaso n'okuzimbibwa. Asimye omutindo gwakyo wabula n'asaba yinginiya okukola kyonna ekisoboka okulaba nga kiggweera mu bodde alina obutakola gadibenga lye. Okugaziya essomero lyaffe erya Lubiri High School eriri mu Lubiri munda era omwaka guno yasiima ate okukuliza wano amazaalibwa ag'enkaaga mu ebiri. Kale mbadde nnyina okujja okulaba enkulaakulana ekolebwa wano weetuuse tulabe obanga esaanidde Kabaka okujja okukulizaawo amazaalibwa. Katikkiro asuubizza okulaba nga amasomero gonna mu Buganda ag'Obwakabaka omutindo gwago guddamu okulinnyisibwa. Njagala okubasaba nti nandibadde ebizimbe biri wano by'amaanyi era nga ndowooza tibituswaze Ssaabasajja nga azze, naye saba bano abakulira amasomero gano bafube nnyo ne ku mutindo gw'ebyenjigiriza ebiweebwa abaana. Mpulira nti nategedde nti omwaka guno abaana bayise bulungi, naye omanyi nze mutindo gwange guli waggulu. Wano we mwayisiza wansanyudde naye tunatuuka we njagala. Mu ngeri emu n'ebikujjuko ebigenda okukulemberamu amazaalibwa ag'omulundi guno birambuluddwa muli n'emisinde egigenda okuteekebwa akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga. Tuba n'emisinde ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwokuna egikulemberwa omukungu Robert Kabushenga era gijja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwokuna. Emisinde ku mulundi guno gijja kubeera ku mulamwa ogw'okudduukirira obulwadde obwa sickle cells. Abakulira essomero lino bategeeza nga baatandika edda ebikujjuko ebyabwe ebyokwaniriza empologoma. Kuli Ssaabasajja tugenda mu folode twatandise tumufunamu ebyengera, tumufunyeemu ekizimbe kinamakula kijja omwanjulirwa ng'ennaku zaakyo zituuse, naye ffe tekigenda tuleka kyekimu. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.